yaze wano n'atemako omukazi ensingo ada mulondodde n'amukwata n'amutemako ensingo wali wansi duka naye bamuta aitubadde tubeeri nange ndabye munaye kumusalabulabu aze simanyi kikikuseewo funamu obutakkanya ne mukazi we najja eno n'akola kati yazze aze n'obusungu aze n'ejjambiya nga yagiwagadde bubi nnyo amusanze alina emmere ng'akutte essuwaani y'emmere n'amusalirawo omusajja n'atandika okudduka naffe ne tumugoba ne tumukwata naki omusajja bamutidde eri alina ekisera afudde n'ekisa kyowati hoteri yatuwa ekyenkya afudde no ng'adduka emisinde n'amutema n'ayitayo ajatimaayi n'ajja eno kulwerwe abadde asula eri wa muganda we nga muganda we yamuleeta okukola mu hoteri nga bafunamu obutakkaanya kola naye baawe yazzeeko wano ekiro ne bayomba namugamba nja mutemaatema omuwala yayagala omulenzi omuwala yayagala omulenzi kati omuwala n'ayagala omusajja omulala kati ono eyatemye n'anyiiga kubanga babadde bafumbo kati ne bafunamu obutakkaanya ng'amaka we gabeera omukazi n'asalawo okwesonyiwa omusajja baali bayawukana oli ex baali bayawukana aminamu omwana omu nga bayawukana bali mu kunoonyereza ku double murder bino bibaddewo mu bitundu bya Juko zone awo Makindi wano Kampala omugenzi omu bamuyita Rukundo Sharon alina emyaka 19 mutuze wa Nalumenya zone awo Musalama Road omulala amanya ge tetunaba kufuna naye twafunye amanya ge emuyeka nga bamuyita Kunde nga babaze emyaka 2 mu bufumbo bwabwe ate nga balina n'omwana naye mu bufumbo badde obufumbo tebitambula bulungi. Salongo Jemba chairman wa Jikozo ekikanga bwe kyembuddeko wano olwaleero ku ssaawa zibadde ziri mu 3 mbadde nzigudde wano ngende wali kunywa kacaayi ngenda okutuuka eri nga ndaabagoba omusajja buleerwe bamugoba bamutuuse emmanga abantu bagenze bayitirivu nnyo tikinti atemye omukazi simanyi batemye tubadde tuvavaayo bwetti okutuuka awo nga bakajja bakaleese mu maaso ga hoteri ogenda okutuuka nti temukattira nti akava kutema muntu mu ofiisi gwalinga ku ofiisi yo nange empaala eri ndese abamayinja bakakuba abakibakuba kikyalina bwekatatanako nangenda kujja wano sanze wano nga muntu ali wano omukazi bamutemye ejjambi eki ekamudda ekirungi mayiti zombi katutebbire omundiki nga nange empaala genda ku poliisi kuleeta poliisi era bwezze etwala mayiti ya mukazi omukazi ejjambi yemutazzeemu naye kitegeddeko nti Webushenyi yabadde bba yanoba najja wano abadde ali mu kahoteri balese abaana gematonotono ago otegedde kumanya gaabwe omukazi yejjani ekiwano Sharon omukazi ye Sharon twagala kukubira abatuuze naye temutwalira amateeka mu ngalo wadde mugambye nti ono naffe tukatumute tukole ki ekyo tekiyamba tosaba oba waliwo omusuubira nti yazze omusango mumukwate mutuleetere naye temutwalira amateeka mu ngalo yinza okutwalira amateeka mu ngalo ate nekufukira ekizibu bayinza okugulako omusango gw'obutemu bayinza okugulako omusango gw'okugezako okuta omuntu nga bano bayinza okubagulako omusango gw'okutta omuntu lwaki batwalire ki
amateeka mu ngalo badde bamaze okumukwata ekifo okutumuleetera ku poliisi bali mu kunoonyereza ku double murder. Bino bibaddewo mu bitundu bya Juko Zone awo Makindi wano Kampala. Omugenzi omu bamuyita Rukundo Sharon alina emyaka 19 mutuze wa Nalumenya Zone awo Musalama Road. Omulala amanya ge tetunaba kufuna naye twafunye amanya ge emuyeka nga bamuyita Kunde. Kunde ono alina emyaka wakati wa 2 na 25. Kigambibwa nti bano babadde bafumbo nga babaze emyaka 2 mu bufumbo bwabwe ate nga balina n'omwana naye mu bufumbo badde obufumbo tebitambula bulungi naye nga buli kiseera bayomba balowana mu ngeri eyo. Rukundo Sharon abadde akooye weeks 2 mabega yavawo ewaka we n'agenda natandika okubeera ne anti we nga amuyambako mu restaurant ya Aunt we restaurant gye bayita Aunt Joy's restaurant awo mu Juko Zone. Naye ng'okunda bulijjo ajja ng'agezaako okumumatiza addeyo ewaka afumbe naye nga Sharon abadde akyagaanye. Kati leero ku makya Kunde yakubira bawa Aunty Sharon n'amutegeeza nti family zombi bagenda kukaba amaziga leero. Teyayitawo ssaawa ye Kunde n'alumba Sharon n'amutemako omutwe nga amaze okumutemako omutwe Sharon n'aggwa eri. Abatuuze ababadde awo kumpi balabye ekibaddewo ye Kundo n'atandika okudduka. Abatuuze naye ne bamulumba ne bamugoba paka ne bamukwata ne batandika okumukuba. Mu kukuba okwo ye abatuuze ne batwalira amateeka mu ngalo ne bamuta n'afa. Ffe batutegeezezza ne tugendayo ne tugyayo emirambo zombi 2 ne tuwandika statement okuva ku batuuze. Emirambo ne tugitwala mu ggwanika Mulago yongera okwekebejja. Naye mu kiseera kino tuli mu kunoonyereza ku double murder ekibaddewo ng'eva ku obutabanguko mu maka. Obutabanguko mu maka yaleese obuzibu. Kunoonyereza kukyagenda maaso. Twagala kukubiriza abafumbo mulanga anti oba mufune obutakkaanya mufune omuntu abatuuze wansi mu meeza muteese mugonjole ensonga. Oba oli asazeewo ogenda okuwumulamuko bale tusaba omuwaka akadde alowooze akakanya obusungu ayinza okudda waka naye ng'oli tanaba kukakanya obusungu notandisa okumulumba gyali otandisa okumuteesa okumugamba addeyo nga tanaba kukakanya obusungu bwe. Eyo si kirungi. Awo oyinza okufuna obuzibu ng'ono yafunye obusungu n'agenda kubanga oli yagaanye okuwulira byabadde agamba n'agenda n'atandisa okukola ki okumuteeba. Tusaba abafumbo mukakaneko obusungu. Naku zino mulina obusungu bungi buyitiridde naye mukakanye obusungu. Oba waliwo oyinza okuviira muno n'ogenda n'okola ebibyo
oba oyinza okufuna awantu nobeeramuko katono okakanye obusungu yokoko